munonga balungi nawandagala bakula bulungi mbalaba nawandagala abaana ba munonga basufu nawandagala bakula bulungi fesi nawandagala abaana ba munonga balungi nnyo nawandagala bagala okusinga abeeri nawandagala kona mu ngalo Sseruganda nawandagala abaana ba muno bansobera nawandagala kona embuutu Sseruganda nawandagala kyokka nga babinja esunze nawandagala abaana ba munonga basufu nnyo nawandagala bakula bulungi mbalaba nawandagala abaana ba munonga basufu nawandagala bagala okusinga abeeri ate nawandagala omwami okyolanga bulungi nnyo nawandagala yakula bulungi ennyindo nawandagala omwami okyolanga musufu nawandagala yakula bulungi fesi nawandagala mwami Museveni nga mulungi nnyo nawandagala yakula bulungi hedi nawandagala abaana b'enzige nga musufu nawandagala yakulira bulungi fesi nawandagala abaana b'enzige nga bulungi nnyo nawandagala ambolera bulungi amaaso nawandagala abaana ba muno b'eŋŋamba nawandagala bagala okusinga abeeri nawandagala kamanyumize kyeŋŋamba nawandagala atandika mpola nga saaga nawandagala kijareno kyetegese nawandagala nkubuulire Sseruganda nawandagala bamimba basinga bulungi nnyo nawandagala wabulira wa Sseruganda nawandagala amitumwe bazoolyojeyo nawandagala ozirika muno oluusi nawandagala kyokka tetusambulinaffe nawandagala wabulira wa Sseruganda nawandagala anakayihula nga bulungi nnyo nawandagala yaddawo munywanyiga oyo nawandagala abantu babula ab'eŋŋamba nawandagala sikyalaba abawako nawandagala kambabuulira bannaffe nawandagala sigezanya bwegyekyuka nawandagala kambanyumiza munnammwe nawandagala olizitatayeeko omwana nawandagala ngalina wano nyamaanyi nawandagala amulambula ng'agada nawandagala ayogeza n'amaanyi amangi nawandagala abakolanga oluusaduula nawandagala ayambala yero Sseruganda nawandagala atambula nga yenna azimba nawandagala emmotoka ze ez'amaanyi nawandagala empundu ze ssatu ez'amaanyi nawandagala ayogera nti nooti abaani nawandagala abagola okusinga aladdu nawandagala ebintu byakiwa Sseruganda nawandagala ebimukyukira oli omwana nawandagala akyali mu nkomi abeereeyo nawandagala abeera kuma kyamulokooza nawandagala abeera kumbi juzi nawandagala aba ku kidima Sseruganda nawandagala byamukyukira by'eŋŋamba nawandagala kweyisa obuminno nnende nawandagala ng'akubakuba abantu awo nawandagala n'avumavuma ng'abakulu nawandagala ng'akilumpanya eby'abandi nawandagala ng'akubakuba abeerudda nawandagala yatulugunya ababooda nawandagala natukubirawo obwana nawandagala n'avumavuma ab'ekitiibwa nawandagala kakitata katonyiza nawandagala akyali mu nkomi abeereeyo nawandagala kanerero gyali awulira nawandagala kambabuulira abewaffe nawandagala ezanyike ekyuka nawandagala kampite pulusa jeno nawandagala kyabeerere waleero nawandagala ate obutabizi Sseruganda nawandagala byasero bibeeko bimanyi nawandagala oyogera kuba feesunga nawandagala ekimubeero nawandagala Sseruganda nawandagala ongeza engalo ng'esungero nawandagala babulangira Sseruganda nawandagala ongeza okubenya embuutu ate nawandagala omuzabizi atudde eno nawandagala omwana wa ssebo omwenge oyo nawandagala mutabani wa Ssarawanya n'enkumba mbufulu atalina mutawaana kyokka nze ndiko omusamba gw'ekika amannya gange nzemba bali maliseri boogere yakulira ensiima Kibaati nga nasomera Kirindi RC nasomesebwa Luyimbazi Stephen lwakuba yafiiriddwa maama we empya bayita STV ewadde omukazi gwe mbadde muludde okuwulira ow'amaanyi gwe bayita mpozi erinnya eryakabi Sheila nva nnungi atukidde pidi wanyondo nga bwe yagamba jja agenda kuba alinako program banoonya abakozi y'omutwa STV ate kakati bwabeerayo nga CPD bannungi bwabeerako eyo TV nga CPD
Anedda neba ne kire olaba wapidi nagana wa capital obapidi olaba nagana wa capital njagala okutegeeza omupulanizi w'ekibuga yonna gy'oli essaawa eno ng'otuwuliriza oluguudo luno obupya bwe wakola gino gye wakola emiwaatwa mwe tuyita tewakola mutuyita wakolera mazzi mazzi ge gajjulamu nga bapulaningira ekibuga Kampala muyiteekonga enkuba ekedde ye temugenda ng'ekedde mugende ng'etonnammwe mukirabe mwefendo amagezi njagala okubuuza waliwo Claude Mayor ng'atambula mu kibuga ng'ataano nayo ki okuleka nga waliwo abo ng'abawole mulabeko ng'atambuza ebigere simulabangako mpozi mu kwekalakaasa ate era abeera wakisenge ate era oluusi nga waliwo awakutte omuliro ng'agenzeyo bugenzi bakola ebintu nkuba ng'etonya yitamu eri waggulu ku kanso n'oyita mukono n'abakasasiro gye bamusuula akanayagala mbutuze bamugyeko n'obaokubiriza olukiiko lw'abakansalakola ebyo ati ekifo bakijjewo omukulu kitaka yaba atambula omulodi yasigaza kukola atambule anti si yakola ebyo kati akola ki oli wa mikolo weerabidde kiki kyatamanya n'omusaala gugenda kusalibwa wemani n'omukolo gwamwite anti seka webuuze oyinza omuyita taragira mbadungu sente si yakola ki twanize munafani kusimba amenyaze Bruce Mta Business Sports nenga mwasize muteba twanyi ogamba oti ate wasuze watuza okubandulu emukuli ani yagibaje emukuli babajambaje emukuli mbere muri gya Uganda ery'abasamba Club Village as a club ya Bright Stars atenga pozi ne club chetu FC esamba timu ya Ombi Palaka nenga jio coach gana crazy squad yagifulumize gendo samba chani munava squad yenkomeredde nenga agiyaise gulo erika abasambi 3 mu bana squad ya Uganda munafate eno eriko kipa KCC ya Charles Lukwago kipa timu chetu FC gubayise John Mutakubwa wa ULA na Fian Alionzi wa Villa Ken Saidi na wa Bright Stars gubayise Edwin Chiwanuka Bule ba defenders pose kutimena abaliko kuliko kubayise Chiza Mustafa wa club KCCA wa Villa kubayise Derek Ndahiro wa KCCA Herbert Ajay Paul Wheeler Vipers Ashraf Mandela Geoffrey Waswa Halidi Rwaliwa Paul Patrick Mbowa John Revita Samuel Katonze Meimana ne Mujuzi Mustafa wa Proline cyane egenda kubera wa Cameroon egenda Cameroon ebo bosomye bawa bebagenda kufanya muchani Uganda Allah wasomede muze Meimana anti tina abanyarwanda nga bana Uganda tina abafumbira nga bana Uganda naye Rwanda tayina baganda nga gwangeri era tayinayo banyankole nga gwangeri anti bwe kibanga ate magala fula abayindi bana Uganda ensonga yigalwewo tukiveeko tudde okukirala midfielders kutime eno kuliko kubayise Shafiq Coach Kajimu Saidi Choine Bright Anukani Pamuchulezi Mike Mutiaba Abdul Karim Watambala Hassan Senyonjo David Awoli Ibrahim Oliti ne Julius Poloto songa mafata abateri kutimena baliko kuliko Andrew Samson Kigozo Police FC Vienne Sekajugo Kalisa Milton Joaquim Ojela Fahadi Bayo Steven Dese Mukwala Brian Ahebwa wa klabu ya Mbalala City nego bayise Kulomwe Rofomio wa klabu ya ULA faini yagenda kubeera kusauta timu ya kusomera game Cambridge ebutabika game Cambridge okuva nesanga butabika lyabona omusawa mulowooza butabika wabeera balaluweri butabika kyalo kakati nga olaba kamoja nga lukyabagamba nti andawusi kusima sikyamulira nti yadda butabika alikyogamba ababeere mulago bonna balwazimba kati olawedda natyanga namavundu erinnya nga bbi nnyo naye lyo bbi tulemedde kirungi nnyo at least ffe tusiima naye mavundu webale nnyo naye ekyo kyoyogedde kijjaku nja kutwalira olumukkaene bamakonda bakulu ayogere gyava ekiba nga yewalungi kali nno kyali kujamba nze ndiwe wakiso omwana Luisi yambuuza ne taata temusobola kutuulangamu abakola binsangawo ne muyiza anko mbabaali erinnya eddala terinyuma nero gombi gwanize Marseille erinnya Ganda ovuluga obuganda erinnya eganda ezimu namagondo olivuluga erinnya eganda naye baba ndawusi bakuwolereza naye ate ensi we yatuukira omuntu akweripira akawunti ovumye erinnya eganda ovuma kabaka
Zesigana just kwa omuntu dungwe asana kuyamba. Jazz University is golo ayu wangu deposit mpira gwabe goals biri kwemu mnapata muri Jazz University mnafe win hiyo baada kufinya kutumia ku university mu Uganda University Football. Oh no! Kozi naga nanyimiza ko mukwano gwe namugantinze nkoye ngenda gena nsabo muri mu kampuni endala wendala wezirie mpeza akatandikawo ne bana batuwa busende butono nnyo oli namubuza ati ogera gusaba wa namunyenyo ndi walo kampuni eri wali namuganti sokege ndo sabe nezo nanna nyinizo ono wawano. Airtel, the smartphone network. Abasambye ekiromba keza UEFA Europa League baferi abasambye nenga tebyagenze bulungi Obwedda mpulira bakakona zentuse kusite jaseno ya Fred Kasaza kumuza na kakuulira amanyi owa wachiso Giants saneyimba mwanje twambala gane FC Basel bakubye club kuva Cyprus apweli kosi ya ibade gole muko bwerere ne club ya Laskilenze mu Austria basobole kuba club ya Dutch AZ Alkmaar goals biri ku bwerere club ya Gent ya Belgium bakoze dvo ko ne club ya Roma ya club ya Dutch Ajax Amsterdam bawanduse na kubadinga mpira pose go chiruka kuwangu de goals biri kwemu ngaba club kuva Spain Getafe Inter Milan bawangu de goals biri kwemu bakubye club kuva Bulgaria ya PFC Ludogorets Gradi ya Sevilla mtsawe chabwe cha Estadio Ramon Sanchez Pizjuan bakoze dvone club kuva Romania ya 0-0 club ya CF Alakrojina Poka club ya Celtic ya Scotland bawanduse ngaba kubwa club kuva Denmark Copenhagen satu kwemu club ya Manchester United basobodo kuwangula Club Brugge goals 5 kubwerere omsani Freddy yatebe goals 2 goal emu penalty ya Bruno Fernandes goal na Tominay ne goal musambi omupya Odion Igalo Jakwogera bingi tochiyita ko buyisi bote chamani yongero kisoso wazamu twajo soa because it's okay. Teri de chika very big Fred is going to send you Fred wanga is big Fernandes was muja bisinga ne fomuba mulo mulabira wasalo rubirwa amatake kayimba nenga babi omukulu ayimba inena ko kubategeza to kimuyibya ati club ya Arsenal bavude mu Europa League na kubadenga bawangulo gwasoke Greece gole mu kubwerere egolo bakulembeddwa ne gugwa M0 wa club ya Arsenal wangugwa mu 9 ne baba ne gubere mu kwemu mugate Arsenal bajongedde abali nenga eyokubiryazi metro time Arsenal yade yuze nokubera emukwemu nokatengera bya misizi bya 12 bagase mu 12 misizi golden chance goli yade baisao sasa ya budiro yakomye kuround the things za satu mubinga yekali kankuyimbireko tugende kubirala nayenga kyo bw'oba otunuddemu tiimu kasoga yategeka ekikopo ekya sizoni ejja lwansonga ate talina okutandika sizoni ye agyewangulire yalese abantu bweyagala nakazate masa eri ekyengulu pepe ekyemango bamenyanga sebayo sibidukuudu lumisima begeri yabalese namugambye ejo information ogisomi naye onodanga okubitwa munaferi abasambe era mu Europa League ekiro saa zigenda kubeera 2 Red Bull Salzburg mu Austria ekyaza club okuva Germany eya Eintracht Frankfurt Europa League munafera laundi yekomekerezebwa leero nenga ate mu ligi y'Ebungereza eriyo Friday night football mu bageza English Premier League Europa bagenda bululu leero bakulaba abagemu la city bakulaba ani akwata kale senga twasamba lwakutaano ne tulwalwamuko ekiro saa 5 mu ligi y'Ebungereza Norwich asamba tiimu ya Leicester City empezi ne France eriyo game M French League 1 club ya Nîmes esamba club ya coach Andres Villas-Boas emanyiddwa nga Olympique de Marseille esawa zigenda kubeera 4 dakiika 45 ate nga Bundesliga eriyo game M club ya Fenerbahce ng'ekyala okubeera ng'esamba club ya Fortuna Düsseldorf sawa zigenda kubeera 4 n'ekitundu ne Spain ekiro saa 5 eriyo fixture tiimu ya Real Sociedad esamba club ey'omukulu Luis Nazario da Lima Ronaldo nanyini waayo yagula club y'ompira Spain
Ronaldo Senior Brazil timba jita Rio Valladolid elimu Spanish La Liga. Okay, that's good. So bachala wali mu basiki basama timu ya Real Sociedad mapokeza Liga Spain ekiro saa zigenda kubeera 5. Njagala bagamba nti Marshall alina obuvune teyasambye oggulo mpira ga Manchester United. Alina obuvune bw'ekinywa. Bunene nnyo. Si bunene nnyo naye kirungi waataabadde igalo yateebye. Igalo akola yeye. Omukulu abashayiji omumanyi. Akuli amakomera. Owe mubende. Innocent. 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 Tomumanyi. Innocent mumanyi nze nnyo. Alesa amuwadde. Yaweeka. Yalumbye Vietnam. Basimu ng'oli muntu oyo basesa mukaaga wange. Yenne mubende saala. Mbakubidde mushafu. Bamuwadde namba ya Kaluya. Nkabire. Fixtures za weekend eno enkya mu Liga y'Obungereza abasookawo bali kwa Max Park nyinimu tiimu eya Brighton and Hove Albion ng'asamba club ya Crystal Palace Stars zigenda kubeera 9:00 ku ssaawa 12 enkya. Bournemouth achaza Chelsea, Newcastle asamba ne Burnley, West Ham Pozi ye bakubeera ng'asamba ne Southampton then Chelsea zigenda kubeera 2:00. Watford ku Vicarage Road asamba club ekulembedde Kimeza Liverpool ga 2:00 enkya. Kati ku Sunday ku ssaawa 11 fixtures 2 Tottenham Hotspur ng'asamba Wolverhampton Wanderers kanya musaayi. Ku Sunday ku ssaawa 11 era Everton ng'esamba club ya Manchester United. Tameka 11. Ku Sunday. Ku Sunday saa 11. Problem is out of time. Kati ku Sunday era ku ssaawa 1:30 eriyo final eya Carabao Cup. Aston Villa ajja kubeera tunka ne club ya Manchester City. Ensonga lwaki timu ya Arsenal si yakubeera ng'esamba weekend eno ya ku Sunday ku ssaawa 1:30 ogw'enkyo 2:30 ya Watford ng'esamba Liverpool gwa Liigi y'Obungereza. Ferwalira kusambaani Man City kati teguliwo ali ku final. Abuuza gwasamba nga kutene ku tabu. Wakiso Giants. Oliawo Wakiso Giants. era kati kwendi kwesimba olukoba erinaku era nga zimunyamityoboola era post ku Sunday eriyo fixture mu Italy Juventus ng'asamba Inter Milan ninga guno omupiira teri mwagiza agenda gubeera mu yaddomu. Coronavirus ali Italy mukambwe nnyo. Ne Italy yatuuka dda. Walabye Irani. Iran yakute vice president yalina coronavirus. Vice president sekandi weeri alina coronavirus. Mubafuira buuka kikafuuwe kigweggana naye ne Spain ku Sunday ekiro saa 5 eriyo El Clasico. Real Madrid asamba FC Barcelona ekiro saa 5 ku Sunday. Kati ku Monday ne wejja ku saa 2 ku makya aziro nga olabira Clasico. Sikina majanjalo yali bufuusa oli najja namubuuza nga mukyala namugaa nti wamma njagala kunnyonnyola bw'oba ofuusa bukaddi obwo obufuusa otedde bufuukamu ekinyonyi. Omufuusa namugamba nti ekintu ekyo nsobola kikunnyonnyola naye guli gwenkinnyonnyola abulawo taddamu kulabika kati mbuli oba ntandika oba nnindeko. Omukyala namugaa kinkoze bulungi nnyo jangu okinnyonnyolera ennyazaala wange. Ebyo by'essaawo ly'ebyemizannyo bya mucyo.